po jako akawuwo. Abawagira gavumenti bagamenti tutaddemu ebyobufuzi. Ng'ensi yonna ekyatubidde n'obulwadde bwa COVID-19 era nga ne leero omuwendo gweyongedde okulinnya okutuuka ku bantu 14 mu ggwanga Uganda, bannansi bakyakukulumira gavumenti okubaako n'engeri gy'eyamba abantu baayo okuyita mu mbeera n'eyakazigizigi. Olwo gavumenti yaffe evaayo ddi. Omuntu avudde ebweru mwe mukimanyi nti eriyo omuntu agenda ebweru ng'atunze kibanja nga batunze eki n'atuuka ebweru sente tezinnalabika talina zaweereza waka bamugobye contract bagisazizaamu bamutisse ku ne bamukoze eki kati atuuka ku entebe nga gavumenti emugamba tujja kuteeka wali mu karantini tukumire wali okumala wiiki 2 nga weesasulira kati sente azijjewa. Ebigambo bino byogeddwa eyaliko munnamateeka wa DP emukono zirimala Kigundu bw'abadde akwasa eddagala ne pampu ez'omu ngalo okuyambako abantu mu munisipaali y'Emukono okulwanyisa obulwadde buno bwa COVID-19. Tubadde tulowooza era tusoboza gavumenti ya President Museveni ekwate ssente abantu abo basasulire. Ono era asoomozeza gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno ng'esala ku miwendo gy'emisolo gy'ebintu ng'eddagala, butanka ne sanitizer ezikozesebwa okwerinda ekirwadde kisobozese okutuuka ku buli muntu, era n'asaba na buli mukulembeze okubaako kyakola bave mu kusaasira okungi. Tufune ku layisi ku bwereere tuyamba abaki abantu mu Uganda yonna. Njala kusoomozera n'abakulembeze. Mpulira abalala nga boogera. Bishop Nkoyoyo kati omugenzi yagamba nti okusaasira okungi okuyamba akatini kukira okusaasira okunene okunje ennyo. Mpulira abakulembeze abamu babaka ba parliamenti abalala bali ku levels enjawulo nga basaasira. Osaasira ki? Bono osaasira ekirwadde ne kiwona. Gw'obafuna obukadde bumeka lwaki okwatako mu nsawo naawe n'owaayo. Mu buufu bwe bumwera wanjagidde gavumenti okulowooza ku bantu abaggalawo bizinensi zaabwe kyokka nga balina amabanja ga bbanka, n'asaba gavumenti eyise ekiragiro eri zi bbanka ziyimirize okubanja ng'embeera bw'edda mu nteeko. Ngambye nti ebintu ebigenda okukozesebwa bya bbeeyi kyokka kati bikubisiddwamu emirundi 2. Genda obuuze wonna ye ebyokulya bibitakyuse tuliddeko mu sukaali kati agula buwanana, omunyu nagwo gulinnye, buli kintu kyonna kirinnye kubanga ebintu bifuuse bitono. Mu abasoma ku economics demand bwebeera nga nnene nga supply ntono ebbeeyi ekola ki? Kati ekiriwo supply ntono kubanga ebintu tebiyingira, kati ebintu ebitono ebiriwo abantu bangi ababiyaayaanira n'olwekyo bifuuka bya bbeeyi. Ono wayogeredde bino nga basuubuza abalala betwogeddeko nabo okuva mu kibuga Lugazi nabo bakyalajja n'olw'embeera egenda mu maaso. Emirimu gyonna gizingamye kituufu ate si ono ndi nti yakireese naye kye tuba tusaba gavumenti ffenna etunyigire wamu eganya abasajja abamabaala tebakola kirungi era kisaanira, eganya amasinzizo okusaba kituufu era sikyandibadde kuba abantu bakuŋŋaana abava mu bifo eby'enjawulo, naye ekifo ekyerese ebbali era luno nakibuzaako lwaleero kyetaakonyeeko nga ate kikulu nnyo. Ffenna kati oluzzi lwaffe badde banka. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Uganda eri mu mbeera mbi ey'ebyenfuna, mu nsimbi zikaabya buli omu, naye twali tugumye nga tuwaddeyo obulamu bwaffe n'omubiri gyaffe okukola nga bwe kisoboka